ba wa Justin Namere abasinga gwe muyita Papito avuddemu omwasi era n'alabula abo bonna abaagala okutuusaako mukyala we obukyamu nti ajja kufa nabyo. Bino nabyo abyogedde mu press conference mukyala we gyakoze olunaku olwaleero walabiseeko eri eggwanga oluvannyuma lw'okukwatibwa abagambibwa okuba aba SFC olunaku olw'okwosa eggulo. Bw'ati Papito bw'ayogedde. Okwebaza era njagala okwebaza omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa. Embeera zino zonna nga zibaddewo ez'okutwala mukyala wange mu ngeri ekimpatiira eyabo aba NRM nabadde njogerako abakyayiza abantu ba wansi NRM abeefuula nti be NRM naye ate nga bajagala gifunamu bufunyi tebasobola kuvaayo okugyogerera lwa nsonga bagikozesa bukozesa. Abavaayo okugyogerera ate bebakuba beegasse ne bateekawo embeera ey'okwagala okukakkanya omubaka wa Masaka City. Naye olw'okuba nti yalondebwa abantu kuba ne bali babbye akalulu ke abantu emitwalo 2 gye basobola okutuwa balemererwa nnyo, balwana nnyo ne bakola ki? Ne balemererwa. So obubaka bwange obw'okwebaza njagala okubuweereza President Yoweri Kaguta Museveni nti embeera eyo yabaddewo mukyala wange alina enamba ezimu kuzamufunirako gye yampa namunoonyeza era tekyatute kabanga kawanvu nga mmufunye era ng'obubaka bwange abufunye. Zaabadde ssaawa 12 ez'okumakya ne bantegeeza nti ku ssaawa 6 ez'ejjo ngenda kubeera nga ndi naye. Era ne baŋŋamba bw'oba toli naye ku ssaawa 6 ogw'olunaku olw'ejjo ddamu otunoonye. Era ekitiibwa kidde eri Allah era omulezi waffe ate wamu n'eri omukulembeze w'eggwanga oyo amanyi omuntu wa wansi, si abakulembeze abeefuula abe NRM nga bagyagalamu bwagazi byabwe okusobola okulinnya ku bantu ba wansi. Ebigambo byange by'olunaku olwaleero. Ekisembayo njagala okwebaza mukyala wange okubeera omugumu. Kibadde kya bulyazaamaanya okuva wano nga simwebazizza simusiimye kubeera mugumu. Oba oliawo teyalisobole nakudda mu bantu olw'embeera yabaddewo n'ebiki ebiri ku media. Bawabizza abantu, bataddewo embeera, basiize ebifaananyi ebikyamu. Abamu bagamba nange bankutte, abamu bambise n'okumbika, naye nga byonna biki? Waliwo abagamba mbu simanya batuuse waffe tebannatuukayo. Never. Waliyo abagamba nti simanya basaakinze waffe. Teri cameras gye ziri. Ewa Honorable Anita Among bwe batuuse okukolayo search ebifaananyi byonna bikola ki? Teriyo yali alabye ku drone shot y'ennyumba y'amaama oyo. Teriyo yali agirabye. Naye olw'okuba nti babadde mu search ng'ate eri mu bulambulukufu. Ntegeregese bulungi. Search nga ya bulambulukufu. Kino kyabadde kya kimpatiira. Kya busajjasajja obwewa amaanyi ge tutalina. Abasajja abalina amaanyi gye agobewa mewe bageetuuma si gaabwe. Abalina amaanyi basobodde okuwa essimu ku ssaawa 6 eyabadde ali empigi ne bamuwa ekiika ne babawa okufundikiranga omukyaki. Neebaza bannamawulire abamu abo abasobola okuyimirira ku mazima nga ye amawulire tagaliimu kugafunamu ssente nga amaze ku blackmailing abantu balala, wabula nga agalimu okusobola okutuusa eddoboozi ly'omuntu owa wansi eri gye lyetaaga okutuuka. Bonna abasigadde ku mazima ne bata bakita kuwungeesa kuwaawaaza na kubijjisa ebintu ebyabaddewo mbeebaza nnyo era Mungu nammwe abateeremu obwangu amawulire musobole
amawulire gammwe musobole okugafunamu ng'omubaka wammwe naye ali mu ttiimu y'amawulire ate nawe mumwekwatako bulungi asobola okubatemera empenda mutya bwayinza okubongerako ebigambo byange abawagizi ba Honorable Namere mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala hajja tuwaffe abaddewo wano hajja tumwebaza yatambula naffe RCC nawe nkwebaza ssebo mwebale kutambulira ddala wamu naffe mu drive twali tutambudde bulungi nnyo nga buli kimu kiri mulaala n'olwokuba waliwo ekkobaane nti oba oliawo nekitali badde kya mu drive olwokuba nti baali bakoze ekkobaane ery'ekimpatiira era baali baagala batutwale naye Mungu n'atusobozesa era kati weetuli bannamasaka buli muwagizi wa Honorable Namere njagala okubategeeza nti waali ate akyali gumite era tuli bagumu ate nga tumaliriza njagala okuwabula abantu ab'obujja ndaba kabanda abumbujja aliko buno obusajjasajja obulala obutaasoma bulungi obwalemu ensi simanya bubuleddeya ndaba okupangapanga. Let me tell you something. Tula wansi weebuuze Namere yatuuka atya ku level ng'asobola okukubira president n'amufuna nga era nkimanyi ekyabaganya okubikola emisana nga mwadde mulowooza ndowooza mufuna misana weebuuza asobola atya okuba nga amufuna emisana n'ekiro gwe ne mupanga era n'amukola ki muyigire ku bantu ow'amawulire ali tolimirira Namere tebakukozesa kuwa mitwalo 15 tula wansi ne waba tolina kyofunye ku muntu naye muyigireko modus operandi y'obulamu bwa Namere eriki ekimutuusizaawo Namere atambulira ku mazima Namere atambulira ku loyalty Namere n'aba nga kamanda yamusibyeko ekintu nti Namere yakutte abantu n'abakunga n'abajemesa n'abawa ssente baleme genda ku pate ya right honorable Jacob Orange brother Jacob Boboth ate yennyini honorable Boboth nga ya defending us nga president yennyini tanoonyeza nakimunnyonnyola yakidefendinze nze tannayogera nange ng'ayogedde na mwami wange kuba ate nze nsembyeyo mufuna ku ssimu mufunye leero ng'olwadde yayogera dda ne Papito ne honorable Boboth nga n'abasirikale olaba babatumye kituufu kidiiruwa ekiri naye bajja batya bajja mu kwebwala bwala omuntu oyo Namere aba alina okuba nga waliwo ekituufu kyakola mu bulamu bwe gwoyinza okuba oli eyoyogeza ennugu era byakoze bitya era talina mpisa empisa zange ozaagaza kibba wange yonyo empisa zigwana oyo ateekeddwa ozifuna omuntu atalina mpisa tolina nsonga lwaki ate osaba empisa kati kabanda leero naye kamwogereko naye si wa mpisa abantu ab'empisa si we batyo bwe bakola ki si we batyo bwe bakola kati lwaki ayagala empisa ng'ate yetaziina tunuulira empisa gy'ayisizaamu Nnaalongo omukyala eyamubeererawo kabanda abadde alya ekyenkye wa Nnaalongo sipiika Netanyahu n'alyayo ekyemisana n'alyayo ekyeggulo mwalabye komishona yavuddeyo n'agamba alina ne ba house girl ewa maama Nnaalongo bwe yafunisa n'embuto kuba abadde yabiyingiramu nnyo yali badde kyamukunkumula ne General Muhoozi yazze by the way General Muhoozi teyalumbya Anita ye yagambye bugambi wabaawo ali professional oli nga waliwo ebiriwo ebya corruption banoonyerezi yali badde ate ye kabanda talina moral authority z'empisa eyogera n'akunkumula omukyala bw'atyo amukozeemu bukatyuni amukoze ekyamulemeddeko ensi ekusunga kabakadde n'akako kajja kukola ki n'olwekyo kati oyo ye muntu gw'osanga azadde mbawusigalo baba ndi talina mukazi wuwe ate empisa azisaba mukyala Nsubuga omukazi omusabe empisa bannange twawule ebyobukulembeze n'ebyo ebintuntu byamu bye muyimbirira ebyekisiru gavumenti etubuulidde nti
ekizibu kyayo ekinene essaawa eno nguzi. Ekizibu kyayo ki? Nguzi. Nabuweereza kutuuka ku bantu full stop. Mu Parliament tetugenze ku buko, tetugenze kukyalira nsiko, tugenze kukolera abantu. Ebyo byempisa mugende mubeeko gye mubiyimbire, ebyo byekijega byammwe. Mu Parliament tugenze kukolera abantu, tetugenze kwetega, tetuli mu programu y'abanoonya. Gwe weeyonoona, n'olwekyo nja kubasaba ekiseera bwe kiba kya munno kola ki? Kkiriza. Tubadde wano ne ba Honorable Desire Maama Kiboga, twesimba mu bululu bw'abavubuka ne tutayitamu. Kati yaze MP Judas Wanyama twesimbawo ffenna luli n'atayitamu. Kati yaze MP ate bannaffe abamu abayitamu ku luli ku luno tebaakoze eki. Ate ffe ne tujja kugamba ensi bwetu buli mmunyeenye erina ekiseera kyayo. Mukomye obulogo obuzaalo obusikire obw'okufiira obufiizi ku muntu. I'm telling you, mugendako yono kamba buli waliwo omuntu gw'olaba nga buli lunaku alina okuvuma Namere. N'olaba omukazi nga kirabika n'okunaaba bwana batatukula, alina okupapa akasuka eri obubaketi n'okunaaba n'oluusi nga tanaaba. Adduka atunule mu kamera ayogere ku Namere. Bannange mwerumya mwekka. Namere gwe buuza bubuuza muyigireko. Yazimba atya burandi eno? Yasimba atya amakanda? Lwaki sipiika abadde amukkiririzaamu? Oba oli awo ng'ate n'agenda okujja naye amukkiririzaamu. Agenda atya ne yeerandiza bw'ati mpola mpola.